JAT oba Joint Anti-Terrorism Task Team yatondebwawo mu mwaka ogwa 2022 n'ekigendererwa eky'okwenganga ebikolwa eby'obutujju. Eno yegatibwamu abasirikale okuva mu bitongole eby'ebyokwerinda eby'enjawulo okuli Uganda Police, UPDF awamu ne ISO. Kyokka abasirikale aba JAT baali basaale nnyo ku lunaku munnamawulire ow'omukutu gwa Top Media lwe yakubibwa omuggo ogukyamutadde ku ndiri n'okutuuka essaawa eno. The situation was very bad. Kati baakamala okutuleetera kati bill enneneko egenda mu sente zigenda mu bukadde buna. Newankubadde abantu ab'enjawulo bannamawulire awamu n'abaka ba palamenti bazze bavumirira ekikolwa ekyakolebwa ku lunaku luno, oyinza okugamba nti mpaawo mawulire malungi gagudde matu gaabwe awamu n'ab'enganda za Ibura abakyagenda mu maaso n'okumujjanjaba nakati kubanga tewali yakwatiddwa kuvunaanibwa ku beenyigira mu bikolwa bino, era nga kino kirabikanga ekikalubo olw'ensonga nti mu baakola ebikolwa bino baali beenaanisa obukookolo era nga tewali asobola kulabikako bwenyi bwe. I'm still thinking the terror weapon Ibra was carrying. We didn't know that these cameras are terror weapons. Abali mu security agencies bafuna briefs every day. Abata treating amunamawulira ayambadde jacket abamanyi gwakola ki gwadiringa naye. Bwe yali ku mukolo ogw'okusaba awamu n'okwebaza kwa bannamawulire ku lw'omukaga lwa sabbiiti ewedde, omwogezi w'eggye lya UPDF Major General Felix Kulayigye ekyokubaako kyayanukula yakyesambajja ng'agamba nti tasobola kwogerera kitongole kino. Mujjudde fitina oyo alifaddigo wa mutonda malayo sebu. Bweba security weeri dakuruda wa security kamera zo zijja kubeera safe nabo bere safe. N'olwaleero omwogezi wa poliisi mu Uganda SCP Kituma Lusoke naye ategeezezza ng'essaawa eno bw'atannaba kubaako na kyafuna era kyasobola kwanukula ku bikolwa ebyagenda mu maaso. I think bw'owetegereza maybe abantu bwe baba baagala okulaga is bw'oba weemulugumya ku enkola y'omukozi wa gavumenti yenna waliwo emitendera mingi nnyo gy'osobola okuyitamu without necessarily okugamba nti maybe ekitongole kino tekiri mateeka. Ono agamba yeetaaga okusooka okunnyonnyolwa oba oliawo ebyatuukawo na butya bwe byatuukawo newankubadde ennaku zeewerekedde bukyanga ebikolwa bino bibaawo. Mbadde siriiwo, so mbadde siina any information about ki ekibadde kigenze mu maaso kubanga ne press conference yali wano saalimu. So kye tugenda okukola is I'm just going to pick it from there ntegeere how far it has gone. Otherwise, any information jenkuwa kati nja kuba nkola speculation. Wabula ono tabadde namwetegefu kutubuulira ani gwe tusaanye okunoonya singa tubaako ebibuuzo bye twetaaga okwanukulwa. Mba mwemulugumya nga muyina obuzibu bwonna about JAT nga JAT, then you can always just move forward and bring your complaint forward. Mu mbeera eno singa abanoonya obwenkanya babulwa omuntu gwe bawawaabira olw'okuba mpaawo bwenyi bw'omu obwala bwako tabawolereza wa gavumenti yabeera ateekeddwa okwanukula. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV.